Hallelujah. Nsanyusa okubalaba ab'emikwano mwenna abaliko, nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waggulu mbalaba naye wano sibalaba, wansi mbalaba naye mbalengera naye sibalaba, mbalaba naye sibalengera. Bw'otuuka nkusaba oyite munno, bw'otuuka nkusaba oyite munno ajje wano. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwenna abaliwo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye n'abatuusa kati nga mukyali balamu nga weemuli. Simanyi kiki ekiriwo wano, simanyi lwaki wano gundi tezitambula. Kamala okukikebera ndabe. Lwaki teweesonyiwa enviiri zange? What's wrong? Bw'otuuka nkusaba oyite munno. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye nga muli balamu. Abafunye ebizibu tubasaasira. Tuyina mwannyinaffe mu prayer warriors afiiriddwa brother we, ate nga ye ali bweru, ali ku kyeyo. Maziga meereere naye bambi mukwano Julie, Mukama akugumye. Gwe wenna ng'ofiiriddwa omuntu wo olwaleero, kyensobola okugamba nti guma. Destination oli yaba atuuse mu destination. Awo ffenna we tulaga just olunaku lwa njawulo, obudde bwa njawulo, emyaka gya njawulo, but ffenna ly'ekkubo. So tetukaba nga abatalina ssuubi, tukaba nga tumanyi nti one day tujja kusisinkana again. So bambi Mukama abagumye mwenna abafiiriddwa. Okufa nnono ffenna tulina okukiyitamu. So tubasaasira mwenna abafiiriddwa, tusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abatugumize. Olwaleero ngenda kwogera ku busobozi obuli mu buli muntu mu Bible and politics. Buli muntu w'oli olina obusobozi. Kati simanyi, ngenda kuwa ekitabo kitaddeeko wano. Ngenda kuwa ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumi, nkuwe Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumin'omukaaga, zonna zisome, n'ebirala bingi tugenda byogera bwogezi, tubitwale mu Bible and politics. Tujja kuvaawo nga buli omu otegedde, ne bw'oba oli mulema, ne bw'oba oli otya, ne bw'oba weewalula buwaluzi ku ttaka, buli omu w'oli olinawo obusobozi. Mukama yakutonda ng'olinamu ekintu ekyama mundaayo ky'osobola okuyimirirako okugenda mu maaso. Ne ky'olaba ng'ekizibu kiyimirireko oggyemu ekinene. We tugenda okusoma leero gwe mutwe gw'obubaka bw'olwaleero. Nkugambye wandiika essuula 2 Samwiri ekisooka, 1 Samuel chapter 10 ne 1 Samuel chapter 16. Okusooka byonna nga sinaba kugenda mu bintu birala, nga sinaba kutandika, nyina security alerts wano, nyinawo politics, nyinawo ne Bible. Njagala okwagaliza mwannyinaffe wano omulabi waffe ow'olulango birthday ye, naye leero birthday ye simanyi lwaki gundi ziganya otambula, I don't know, siziraba. Tumwagaliza birthday ye omukyala gwe bayita Sarah Becky. Sarah Becky Sera mukwano, happy birthday. Katonda omulungi ow'ekisa. Nammwe mwenna abaazaalibwa ku lunaku bwe luti, Katonda omulungi ow'ekisa tumwebaziza olw'obulamu bwammwe, ate era abongere emyaka emirala mingi nnyo. Njagala okutumirako mwenna buli omu gy'ali, bannayuganda, buli omu gy'ali ng'ondaba, naddala munnayuganda ng'oli Uganda n'oteekako ddatawo. Njagala okutumira abantu abavuzi b'omusenyu mu bitundu by'e Kabimbiri.
mwebale nnyo mwebalire ddala muli eyo mundaba muterako n'abalala mbatumidde nnyo mwenna Ebombo Kalule mwenna mbatumidde njagala okutumira omwami gwe bayita Mukwaya ow'eggangu bayitawo Kalidubi ku muzikiti Mama Yaya bane mwenna mbatumidde nnyo nnyo Lusiba Zavio wa saluuni nkutumidde oteramu abantu awo ne balaba bane mwenna mbatumidde mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye mbagamba mwagale nnyo ne Mukama mwagale nnyo Katonda atanaba kulokoka Mukama tumulindirire awatuufu awalindirwa nga Kabakuku bwagamba mu ssuula ey'okubiri nti namulindira awo awalindirwa. So mbagala nnyo mwenna abemutukula ku booda Uganda mwenna waliwo ne gwe baakima kuteeka mu vidiyo zange n'akuŋŋaanya abantu aweerugala 99 ne mukima. So bambi mwenna mbatumidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama abanjagalire era Mukama abakole bulungi. Now mwenna abali e Boston mutuyambe buyambi Kibuule yaleese mukazi we mulwadde. Kibuule atta abaffe ababaddusa bajjanjaba. Kibuule ebbanga lyamaze mu gavumenti baali bakuzimbye eddwaliro ki ab'e Boston musituke Kabuye Boston sebo nga bwe wakikola ku maama wa Bebekulu Kabuye Boston gwokimanyi nkusaba mwenna bannange musituke embeegayiridde oyo omukazi mumukomyewo bamujjanjabire e Mulago. Lwaki tebamujjanjabire e Mulago oba ku Mukono Health Center 4? Kibuule yaleese mukazi we mbeegayiridde mwenna musituke aba Twitter abaki abali ku ground musituke Kibuule ayooleyuule mukazi we mbuno mukazi we alina kansa. Mwawa Wameri obutwa alwale kansa nga mumulowooza mutya? Wameri mwamulwaza kansa Wameri mu birwali wali apoocha mwamulwaziza kansa. Buli muntu kyanjo mwamulwaza kansa nammwe ate mudduka oyo omukazi addeyo bamukalirire ku kyuma kyabwe ekya nuclear e Mulago baleeta oguuma baba dominatingira oguuma ogwa 1960 ddayo bakukaliririre ku kyuma kiri ekyatalagga. Omuntu bagenda okumukalirira agenda okuvako ng'obugundi bw'ekyuma bumufuumuukidde nga nabwo buleese kansa mulala. Bannange Kibuule mu mukomyewo e Uganda. Ngenze mu security alerts si nnyingi nnyo neyinga za makulu eggulu lwavu Museveni yalabye vidiyo yange n'ayita bonna abaabaddewo ku vidiyo bonna abaabadde mu meeting eri yagambye okutematema abeegiini abaawa abeebugerere Kayunga bonna yabayise nabagamba kwaliko Museveni yennyini Kandiho Sali Musale Muhoozi Otafiire Rugunda Janet ne Kalangwa n'abalala bonna yabayise eggulu baatuuseyo ssaawa 3:30 n'ababuuza naye kummwani ayogera ebintu ne bamugamba muzeeyi gwoliko ekizibu. Bonna bamaliriza nga buli omu akyekinze munne ne beekakasa nti bonna tekuli ayinza kwogera baabakomezaawo ku ssaawa 3:30 ne bababuuza naye kummwani Kalangwa gwo byogera ani abyogera? Kalangwa n'agamba ate ng'omwana yagambye bankube omuggo ku nsingo ate nze mbyogera. Ne bagamba Wamasi gwabyogera. Ani abyogera? Rugunda gwe ndugu oli omwana nduguwo n'agamba oyo omwana sina na namba yesimu. N'ababuuza naye ani abyogera bino ebintu ne bamaliriza nga bagambye bayanguwe baleete omusawo akwate ebyokoola ebiri mu State House. Bonna bagambye eno supernatural naye simanyi oba babiyimiriza oba tebabiyimiriza. Ab'e Kayunga mubeere ng'eriiso liri liti njagala omukubire Kalanga omuggo naye njagala omukubire Kalanga omuggo bakole postmortem report nga terina kyeraga bagambe tumulaba nga akyebase ate tumulaba nga eyafudde. Gwe kasita batta ente ezo, kasita bayo kyamajaani, kasita bayo kyebikajjo, kasita battayo omuntu omu ne bamusuula ku kkubo, kasita bayo kyayo ennyumba emu e Kayunga teri mulala Kalangwa. Ate n'ennamba ya Kalangwa baagimpadde enanga tannabakwata naye omuntu yaŋŋambye n'aŋŋamba wire tosoma nnamba y'enanga naye mpulira njagala gisoma. Waliwo omuntu eyaŋŋanye yaŋŋambye tugisoma
tosoma nnamba y'enanga bane wamma munzikirize nsome ennamba y'enanga oba enkya oba ddi enanga bampadde ennamba ye bamwine bampadde ennamba ye ne kalangwa ne bamwine sinababba kubira ye enanga takwata mumpe ey'omuyambi w'enanga naye mukubiri bwe banaagaana nja kujja wano nzisome anti kati mujjukira omusajja gundi ono ow'oku nnyanja afandika ki Katembeya yali yefudde Katembeya kati abantu bavuba ku byennyanja ne bali akulwakubamu yagamba kati aba Sweden bantegeera batya kakati ate abeera ndani tewali kodi gy'atalina mu ssimu yalinga ASP asimuwire Bible and Politics ab'e India bakuba ab'e Southern Sudan ne bakuba ab'e Rwanda ne bakuba n'agamba n'ab'e Rwanda ate nje zibasomera mu bakubiri mubabuulire message zammwe mugambe kalangwa naye abe yakalangwa yo ngisome yakalangwa yo lwaki sisome ennamba yakalangwa bannange gundi obudde bugenzi nja kugisoma enkya wulira Museveni yabayise bonna n'ababuuza bonna ne beekaza ng'ate mu bo mwemuli eyabimpadde naye sebo bonna beekazizza bonna ne beegaana ate nga ku bo kwe kuli eyabimpadde kati njagala kwateko omwa musala omutwe atajja kusembayo kusala oli kati bonna alina basala gwanaasembayo ye yabimpadde bonna basaleko emitwe bonna nga bwe baabadde ate era be baabimpadde wabula baagambye bino byokoola naye jjo nabagamba miitingi eyalimu abasumba gye nabagamba nti droni zange tezinnaba kugguka wulire ebyabaddeyo ne nkibaleetera mu samale ne mbagamba nti abasumba bategese okutandika crusade ziri ezedde ez'okutambula mu matawuni mu byalo bakampinga awo kati drone yatuuse wulira kiki kye bapulaninze ng'omwaka gwakatandika ogujja okutandika ne January bagenda kutandika okubuulira enjiri okwetoloola Uganda yonna abasumba abakirimu mulimu Bujingo mulimu Kayanja Kakande n'abasumba abalala bayina gurupu y'abazungu naye abo abazungu bagambola abamu ku bo bajja nga bakola sports betting abalala bizinensi zaabwe zifiridde Uganda olwa COVID-19 kati babazizza mu byanjiri mbuno bava bweru akakodi akakirimu kaakano bagenda kukampinganga mu kitundu nga bamalawo ennaku 2 ku 3 okusinziira ku bunene n'obungi bw'abantu nga babuulira enjiri era nga beebaza Katonda okutaasa Uganda COVID obutamugoya nnyo nga COVID bwagoyezza amawanga amalala era babuulira abantu mu njiri awo buli agenda okujja n'abazungu n'abaddugavu bonna nga bagamba bwe bati mu projekiti eno mulimu okugamba okuweerera abaana simanyi oba banaabaweerera oba kiwaanyi naye nga kyemmanyi kiwaanyi balina biprojekiti by'okuweerera abaana projekiti z'okuyamba abakadde okubazimbira amayumba n'obuyambi obw'enjawulo olw'abazungu bali naye nga bonna nga bamaliriza beebaza Muhoozi Kayine bagenda kumaliriza nga beebaza Muhoozi Kayine Rugaba olw'okuteeka ssente mu njiri okutambuza enjiri okwetoloola ensi yonna okwetoloola Uganda yonna era bonna bagenda kuba nga mufuna obudde obw'okusabira Muhoozi Kayine Rugaba bannanga abantu abo bwe bajja mukwate emiggo ku kyalo mubakube musookere ku bazungu babazungu musooke mubakwate mubakube mubasaleko n'enviiri bwe batandika gwe kasita mulaba abantu abatandise okutambula mbu babuulira enjiri mu January musooke mubakwate mubakube bwe mumala okubakuba mubawe ne risiiti n'abasumba bennyini abaliko mubakube mubawe ne risiiti kati bw'omala oyini boxing nze nkuwa ekirabo kyo kampeyini kampeyini za Muhoozi Kayine mizimu zitandise n'abalokole bagenda bitambuza Uganda yonna nga balimba okulabirira abantu okuweerera abaana okuzimba amasomero mujja kubaamu n'obujjanjabi buno obw'ekikungo mwenna mujje bagenda kuba amazzi ga Lwenzooli
wabulanga byonna beebaza Muhoozi kayine mizimu mbuno yabikoze temugeza ne mukkiriza ekintu ekyo mmwe mubakwate mubakube mubawe ne risiiti. Okumanya bazze nga bakyetegekedde bapulaninze nga kuliko okulya okunywa byonna bya bwereere. Bonna abajja ku crusade mugenda kulya mugenda kunywa bagenda kubanga bagula ente nga batta ente nga baleeta omuceere nga waliwo okufumba nga kuliko ttiimu y'abazungu. Abazungu abo abamu basula Buziga abalala basula Kansanga already bali mu Uganda. Biri mu Uganda bibadde bikolera mu Uganda. Kati gundi yagize babiwadde ddiiru kutandika kumanipulatinga banna-Uganda mbu Muhoozi ali mu kutambuza kigambo kya Katonda. Bwe mubalabako mubakube mubagambe ASP Muwire ye yatugamba. Ekyo nkimaze. Ngenze mu politics. Mwenna mwalabye Maureen Skin Care kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu tewerabira Maureen Skin Care namwerabidde kubanga nzize kanti ndiggwa. Bw'oba walabye amawulire g'eggulo bannayuganda kambabuulire tulina chance ey'okubbulula Uganda tutaase Uganda okusinziira weeraga. Bw'oba walabye amawulire g'eggulo nga walabye eggulire ly'eggulo bino ebintu batono tebajja na kubidiscussingako era tebajja bidiscussinga. Bwe baali maze eri eggulire baataddewo eryazzeeko lyabadde lya poliisi nga Ochola asiima abapoliisi abawangudde emidaali. Kati eyo yegenda okubeera debate ku mativi g'ewaka. Omuntu wa Uganda adde ku kipromote simanyi kiprotiiki kipulingente kiputegeyi be baawadde emmotoka be baawadde amayinja kakati nabo ba ASP Assistant Superintendent of Police. Kati ekyo kye bagenda bannange poliisi yeebale eggulire kkulu tebagenda discussingako. Eggulire kkulu lyabadde bwe riti embalirira y'omwaka ogujja bamaze dde okugifulumya. Wabula bagambye bwe bava mu ggandaalo ly'ennaku enkulu Parliament egenda kubiyitamu just buyisiisi ebikonfaminge. Eryo ly'eryabadde eggulire kkulu lye njagala ntemeeteme ndibaleetere kati. Bagambye bwe bati bagambye nti egundi ejja bajeti ejja eya Uganda eyinamu obuwumbi emitwalo 4,300 Uganda bwegenda okukozesa obuwumbi emitwalo 4,300. Obuwumbi emitwalo 4,300 sente ezisinga bazitadde mu kukuba ADF bagigireyo eggweewo bagisootinga eyo eggweewo. Sente endala zigenze mu myoga, sente endala zigenze mu parish model, myoga parish model. Muwulidde ku ebyo byonna gwe munna-Uganda kiki ekikukwatako ku ebyo byonna? Mwe banna-Uganda bwe tutasituka kati gwe Ssekadaama ne Kadaama naawe ali e Bungereza anti munnanga abo ab'e si Bakadaama. Bakadaama ffe tuli wano okumpimpi wano wala bannaye nammwe ab'omu Amerika mutujoozi Bungereza Canada abo sebo si Bakadaama era ekigambo Kadaama kituuka kikomeni waffe. Kati naawe ali eyo kikukwatako sente zobadde mwe Bakadaama wamma ne Bassekadaama babadde bakyakaaba n'osindika sente ne bakusala emitwalo 3 ne bakusala emitwalo 2 kati ebyo biwero ezo tebakyazibala. Kaakati bw'okola akakadde ogenda kuwa omusolo emitwalo 7 osigazaako 3 anti oyagala kukola osigazaako 3 awo wonna tugenda tuukawo. Eryo ly'eryabadde eggulire ly'olunaku lyenjagala twogereko tugende ne mu kigambo kya Katonda kuba nnyino balitera solution. Mwe bwe muba mukyali awo omusajja yagambye sente ate sooka nno owulire embalirira y'eggwanga tayebwa chief whip
chief whip wa NRM ye yajogeredde Tayebwa Thomas Tayebwa ye yagituleetedde naye Thomas Tayebwa atuleetera atya embalirira y'eggwanga embalirira y'eggwanga ya buwumbi emitwalo 4,300 yonna tukolera mu 7 yonna sente zonna nga bagenda zitwala tekuliko ya munna Uganda zonna omusajja yakola ati yakera ku macha n'agenda kuba ADF nga tatugambye nga ne parliament tagigambye okitegedde era n'agamba tekyetaagisa parliament tugibuulirako ki kati agambye embalirira yonna sente ezisinga zonna zigenda Congo nabagamba nze nasooka okwogera ebintu bya Museveni agenda kuba Congo mwena ne mugamba mbunungudde eddalu nenjogera Congo nga tebannaba kukuba baali tebannaba kukuba komamboga nenjogera ebintu bya bomu ne bomu Congo genda owulirize video zange ne mugamba katabani ka Katongole tekayina byakola katukuumirawo obukuumizi kati kiki ekiri Congo bomu temwaziraba kati omusajja agambye sente zonna zitwala Congo ali mu kulima nguudo Congo Myoga parish modo we bagenda oteeka sente ze mwasooka okuteeka mu Myoga mpayo abantu 3 abafunye mu Myoga lwe mwaziteekamu ng'oli wano nga wafuna emyoga tubulire tetwagala kutulimba ne bwoba oli wa NUP tugambe nti bambi leero kyo ku ky'emyoga ekyo kyo nagufunye gwe tugambe nti no wagufunye nze nawagira mu 7 n'atusuubiza entandikwa 96 mpayo abantu 3 abagaggawalira mu ntandikwa najja n'aleeta operation werese creation mpaye yagaggawalira mu werese creation najja aleeta ani omulala awo yasooka bonna bagaggawale n'amala n'akikyusa mu luzungu yasooka n'antandikwa najja n'agifuula najja n'abifuula kakati bifuuse Myoga naye yonna bateekayo sente ezo sente zibeera wa Salimu Sale njagala ompeeyo omuntu nga wagaggawalira mu sente za Salimu Sale wabula akusasula ku Siruwala yakwata abayimbi ba Uganda bonna n'abatwala tewaliyo n'omu afulumya kapya afulumya obupya yoyo yekka atagendangayo munnange olina okugenda olina okugenda n'olinda bali abagenda omusajja yabawa sente n'abajjamu obwongo tewakyali ayinza kukuba kayimba nkugambye yakuba kasukaali nenninda munno oli akube teri kyeyafulumya najja n'okyakuba gundi bajja n'amagato gaabwe obwali buyulise ku migongo nenninda munno afulumye ti yadde neŋŋamba ndowooza ajja kati aleese entebe enzibe munne tannaba kufulumya wabula yagenda n'eggulu n'agenda asoma baso yafuna certificate mu music economy wabula bannange enzijukira babakwata ne certificate bwe bati eno certificate ya music economy tusomye music economy era tugenda kukola sente mu music era tusomye oli redde okukusiba nga oyogedde ku bulandi n'olwaleero tebalinayo yadde akapya ate agenda ggulu yafulumya ezo sente zonna ezaali ez'entandikwa zonna baziwa Salimu Sale kakati bagambye budget eyo empanvu bweti erinnye bwetu bagambye bwe bati bagambye budget erinnye bagambye bwe bati evudde ebbanja lya Uganda eribadde litubanjibwa gibadde emitwalo 5,700 obuwumbi emitwalo 5,700 kakati erinnye negenda ku mitwalo 69 obuwumbi emitwalo 69 naye ezo sente zatuukawo nga mutukolera ki naye njagala nkutemeretemere bino ebintu obiwulire wulira Tayebwa wa NRM ye yabitugambye nga bikulirwa omuteesiteesi ateekera minisita omubeezi ateekera ebyensimbi omwami bamuyita Henry Musaasizi
bonna baludda olu njagala ekyo mukijjukire bonna baludda lumu bagambye ssente zigenda kugenda mu myoga zigenda kugenda mu parish model zigende Congo then zigende ne mu basomesa aba sciences naye mumanyi ekiri mu basomesa ba sciences mujjukira nga Museveni yakwata natta Makerere University n'akwata n'azimba university embalala n'agamba eyo yajawuddeko ya sciences ne batandika okumma abantu course za sciences nga bayisaawo baabwe mumanyi abantu abo be baagala okuwa ssente za sciences mubamanyi mujjukira nga basooka kutta Makerere ne bagijjako sciences ne babanga ne beeplaningiro abaana baabwe okubateeka mu sciences bakwata ssente zonna baziteeke mu sciences bonna Museveni wasoma sciences oyina science gy'omanyi nange nayita sciences nange gwe tofaayo kunnaziyita ntya Museveni wasoma sciences Museveni jangu wano nkubuuza ekibuuzo kya science tulabe obanga onookiddamu mukazi oyo yasoma sciences mufuna omusaala gwa ssente mmeka mwe musinze okubba eggwanga olaba nga budget yonna bagikutte yonna bagisulikidde eri Munnayuganda toyina wooli bo bibagirimu era ajogerera yettayebwa ono naye simmanyi yo Henry Musaasizi era weeyo tebakulimba ne bwe yabadde ayogera Oluganda n'Oluzungu wamuwulidde nga si waawano weeri naye bantu mmwe mwasoma ki abakutte eggwanga mu buli kintu mmwe mwasoma ki nkugambye yakwata Makerere University n'agitta kati omuntu okugamba obugambi nti munnaye nzize njagala mulimu era nsomedde ku Makerere University ogenderawo mu bulango bw'abakama baffe Makerere University ekyali university gye baleeta military neekwata abaana awo we batadde ssente zammwe naye sooka gwe owulire ki kye basuubira batemyetemye budget ne bagamba bwe bati mu musolo basuubiramu obuwumbi 2,255 era minisita n'agamba bw'ati oyo omubeezi n'agamba okusinziira bw'endaba economy kati nga tuvudde mu covid tutandise ate okuddemu okusolooza ennyingi ennyo okusinga ku ziri ze tubadde tufuna era tulabanga ground epromisinga omwaka ogujja tugenda kusolooza tulina okuhiitinga target eno naye gavumenti ya Uganda tekola teyina business wabula egamba mmwe bannayuganda omwaka ogwo gumu ebaagalamu obuwumbi 2,215 mwebyo obuwumbi era agambye bagenda kwongeza kusolooza bannayuganda kati kye nakugambye gwe Kadaama abadde akabambu nno ku kakadde obadde ofisaako 7 kati ku kakadde ogenda sigazaawo 3 bagambye bwe bati okwewola ebweru w'eggwanga tusuubirayo obuwumbi 5,000 obuwumbi 5,507 okwewola munda mu ggwanga obuwumbi 2,800 abagabi b'obuyambi obuwumbi 1,209 local government basuubirayo obuwumbi 2,012 ne bagamba bwe bati mu mafuta tetusuubiramu yadde 1,000 amafuta ge tuyinvestinzeemu ssente empitirivu ge baali batugambye nti bagenda kugasima 2,11 2,16 2,18 2,2 bagambye ate g'amafuta tetulinamu yadde nga Museveni yagambye Tanzania bino ebintu nabikolera wano kubanga barelatives bange bonna bali wano Tanzania Uganda ffe tulinako katono ekinene kyonna kyabarelative bange abali wano Tanzania mujjukira nga Museveni akyogera bagambye amafuta tekuli mu bye boogedde balinayo aka bizinensi kamu bulijjo ke batuwaanira nnyonyi Bombardier tebajogeddeeko nti neeyingizaayo akasente Bombardier Uganda ffenna tulinamu omugabo gumu igwe jjajjaawo nze Ebeni Muzeeyi Katongole omugabo ogwo mu migabo gyonna Uganda etakola zino sente egenda zijja mu bannayuganda musituke wano we tulaga muwedde
muwedde bagambye ebbanja lirinnye ne liva ku buwumbi 5,700 ne bugenda ku 6,900 ne bagamba bwe bati ekitukoze obubi esente zonna zino zigenda mu misaala emisaala mingi nnyo n'okuddukanya ministries administration ne salaries ezisinga okutwala emisaala mujjukira nga mbagamba ekintu ekyo bammemba ba palamenti 5,790 mu miliyoni batuyamba ki ababaka ba palamenti Museveni ye buli lwe wabeera wamuwakanya nga ye agaziya olujjuliro ate eyo opposition ebaddewo byebadde eyagala omusajja w'ekayunga yagenze n'alayira naye yamukwasizza entebe yamugambye this is not a business as usual aba opposition abaliwo muganda wange bakaluba gwe wababba this is not a business as usual fayiro ziizo nze entemye eno si opposition eri gy'obadde omanyi omusajja yakyogedde yakigambye oyo muwonge w'ekayunga ne mugamba si byebiri ebyaluli eno opposition ate yo yabadde yabalagiddeko dda bwerere yo neefuluma n'amugamba kyenkugambye nakugambye no opposition ndala Museveni abadde ejjanga agaziya n'otuwa bammemba ba palamenti 500 tugina mu bammemba ba palamenti 600 naye nga batuyamba ki olyoka otunyumize kati mbwe sente zigenda mu misaala Eggombolola district ebeera ne RDC nebeera ne DISO nebeera ne GISO nebeera ne DPC erina regional police commander bonna bakola omulimu gumu kukuumira Museveni mu buyinza mbunna emisaala bannayuganda lwaki tetusituka ne tujjako Museveni mumanyi nti Museveni atujogera ku sente zaffe mumanyi nti Museveni atujogera ku byaffe kati sente zonna budget yonna kati agitutte tebannabagiyisa naye yo yagitutte dda tekuliko kulima luguudo tekuliko kuzimba ddwaliro tekuliko kuleeta mazzi mayonjo mu kitundu kyonna wabula kuliko kuba ADF tayebwa yagambye bwati twagala tusooke tusortinge ADF tayebwa tokimanyi nti Museveni ye ADF mbuna batukuba bomu tayebwa tokimanyi nti Museveni ye yatega bomu nze ali eno nga nakimanya nga bukyali nti Museveni agenda kutega bomu ku palamenti n'agitegawo nakijjawo eiza mu nkwate ndi wa ADF oba mu ngambe enzije mbannyonnyole wowe nabijja babiteeseza mu State House nenze ne mbagamba bagenda bakuba bomu ne bakuba ekkomanva wabula tayebwa atugamba zine sente Museveni yatukuba bomu ate n'atuggyako sente zaffe akole kubakuba bomu mulabi bannayuganda bwe tutasituka kujjako Museveni mmwe waliwo kyebanyita street battle tukwate tutambule tugende tulwane ne Museveni abantu ababadde abajje nga bafa okuva mu mwaka gwa 2006 kubanga buli obululu obweri kale 9 akoze nakali wakati teyakabba nze nakabba nabbo obwase mwogerere bubiri ako teyakabba awo neetumiikiriza 2 naye 2006 2016 ne 2021 abantu abaafa oluvannyuma lw'eri ebbanga singa twagenda ku street ne tufa lumu tebandiweze bantu abo Muzata senga wali Cipriano senga wali Kasirye Gwanga senga wali amushua ko abo bote bandifudde Anas Kalisa senga wali abantu tetwali kati buli bwe tunatuulanga atwetegekera buli myaka 5 akimanyi nti bwe bayemiduli 8 ku 10 bajja kukakana saate senga tusituka lumu na bakinana ne tumujjako Uganda nefuna emirembe muleka mbabuulire bana ekintu ky'okusaba gundi emitwe kigenze wala abantu bayongeddeko sente ne mbagamba sijja byogera ne bagamba kati omutwe gwa Kayihura gutuuse mu $5,000 ejja dola sinje Uganda omuntu asobola okukwata omwana we n'amuwaayo mbuno bamugambye basalako omwana w'omuntu omutwe mbuno simanyi mbuno babagambye oba $15,000 kati ogwa Kayihura gugenze mu $2,000 egi ogwa Kandiko guli mu egi egyo gyasibaganye
omuduli gwa nabagambe sigenda byogera ebyo ebintu era sibyogedde ogwa Kaine Lugabo baggo guli mu mitwalo kati obange 3 kitundu ogungote gunde ogote guli expensive kuba nyini gwafuka mu mpale ogote bagwagala nnyo nembuuza mmwe abeeyo esente muli awo mwonoona nnyo noone nti naffe batuguze ku mitwe gyabwe nga nabo bwe batunda ejaffe ogwa lwabwoga ate ogwo gondooza guli mu mitwalo 10 kuba atunda ebibumba byaffe ani asobola okikola mmwe namba nze sibyogedde nkuwe namba y'omuntu agigira gwe kasito tuleetera omutwe n'ogutwaga nti guuguno egi ejja $. Bantu mmwe temuddamu kuyisa bintu ebyo wano mbabuulira wulira senga tusituka ne tugenda ne tuwana ne Museveni banaye kambabuulire mulaba abaddugavu balwaniridde rights zaabwe mu America na wana wanga tebalina mmundu era tebattangayo muzungu n'oku okujjako mu byokwekalakaasa awo ne balinnya mulinye bwe bati ng'ate ye yabayingiddemu naye bafunye rights zaabwe baba recognizinga batuuse n'okubafuga Joan egindi mu America naye nga balwanyisa mirembe naye nga balwanira mu nsi etali yaabwe bannayuganda tulemeddwa okulwanira ewaffe abaddugavu balwanidde mu nsi ezitali zaabwe ne bawangula Okocha yagamba bw'ati Okocha yagamba ebiseera we twazannyira emipiira gino abazungu baali batusosola neŋŋamba nze sigenda kuyomba nabo ng'olukwata omupiira nga bakulaga omubogoya nga bakaabanga enkima mbuno ndi nkima nange ne mbalaga obusosoze ntuwakola otya bwe nafuna omupiira gwange sikiriza muzungu gukoonako balaga ayina we yabasala n'abakuŋŋaanya buli muzungu n'atomera munne ng'ate yooke kyavuddewo gyejyoko kyanavaawo ne batomeragana kipa najja kipa n'ayitawo n'aguteeba ne bamubuuza banno wali obalanga kibusosoze baatusosola okuva lwe nabasala tebaddamu kumpita nkima bakakasa nti ndi muntu osobola okukozesa ekintu ky'olinawo ekitono ekyo bannange ne twerwanako tulemerera tutya okwerwanako ewaka ewaffe nga Kibuule addusa okgenda mu America okutwala mukazi we waliwo abaddugavu abaayimirira mu America ne bawaayo obulamu bwabwe Kibuule gyaddukidde wabula ye Kibuule bw'abeera e Uganda awulira tasobola kuva mu State House kubanga Kaine Lugaba bw'amala okulya n'abiwandulamu n'ayita Kibuule jangono ne bino Kibuule n'agenda abiryamu mbu naye muganda we oba bituufu nawulirako awo nga boogera mu meeting naye olw'okuba tamanyiddwa era alya muhoozi byaliddemu mmwe kambabuulire buli muntu atuula mu tenti ya NRM oba mu kumanya oba mu butamanya mulabe wa ggwanga bannayuganda lwaki tetusituka ne tugenda ku street Museveni n'atuttamu 10 naye ne tumuggyako bwe tujja mu bungi n'abagambye bwe tujja mu bungi tusobola okuminimizinga casualties nga twazze mu bungi tusobola obutafuna bisago nga bye twafuna juzi mu gundi mu Luwuuka abaana bakikola Uganda yonna naye nga si kikwafu bulungi wali naye mmwe nga twayise ku street n'abalema tubaleete ab'obugaali abalema omanyi abalema balina amaanyi leero nzize kubabuulira ku maanyi buli muntu gayina naye gwe wali olabyeko omanyi gwe omusajja ayinza okuba nga mukambwe awaka ng'akuba omukazi era ng'olumulabako bwe nga taata olukumawo waka bw'ati buli omu nga n'enkoko zikimanya nti nno taata akomyewo naye waliwo we bamufunziza sijja kuyogerawo maama alina lwasobola omumufunza awaka taata n'agamba naye kakati ate kati empisa embi zaaki buli muntu alina amaanyi waliwo buli muntu alina amaanyi n'amubuuza ojjukira lwe wankubye ojjukira bwe wanvumidde mu baana kati nange nkulina walolabyeko taata nga bamuwa emmere enkalu okutalinva negamba naye ate kakati ate lumonde omwereri namugamba
buli muntu ayina waayina amaanyi. Lwaki bannayuganda tetutunde? Lwaki tufokasinga nnyo ku bye tutasobola kukola? Lwaki tetufokasinga ku bye tusobola okukola? Baneekamba buli tugenda kuwa Museveni, ulira Museveni tugenda kumuwa obuwumbi emitwalo 4,500 zonna zikola ku Museveni. Museveni yatukuba bomu. Kati atagamba essente zisinga zonna zigenda mu kulwanyisa bomu. Nga nabagamba mujjukira nga mbagamba nti mujjukira we tubadde ng'ebibomu ebikadde nga bibomu ebikadde bikuba abantu. Saabagamba nti bagenda bijja kaweweeta. Saabagamba nti bagambye biyimirire biri luddawa. Bibomu ebikadde biri luddawa. Oli abadde awolodinga abaana baleese ekintu kati abadde akyolodinga kimukubye n'ebyenda babinoonya ebimu babirengera ku muti waggulu naye abaana mulekerawo okulondalonda. Abaana ne bagamba waliwo omusajja akireese n'akiteeka wali ife ne tukireeta. Abaana mulekerawo okugenda mu nnimiro ne mulonda bye mutamanyi. Kati nga tebabironda. Kati nga tebabironda biri luddawa. Saabagamba nti n'ebibomu ebikadde bijja. Kati biriwa? Museveni n'atukuba bomu. Ate najja na budget. Sebe y'okumalawo bomu. Mbu ADF yatukuba ddi? ADF mujagazaaki. Lwaki temuva? Taye bw'oyinza okumbulirayo wa ADF. Waliwo omwana omu yagambye natunuulidde enanga ng'agamba mbu waliwo akabinja k'abayeekera akasimanyi Commonwealth of Coalition United Change of Forces. Mbu kali awo mu kitoogo. N'agamba natunuulidde enanga ne mulabira ddala nga alabika talabanga kumuyeekera. Tamanyi kigambo omuyekera kuba omuntu gwe yatulaze oli murasita. Kwegamba ye Museveni enanga agezaako kutulaga buli murasita kubanga rasta man. Kati buli murasita asula mu kitoogo. Ekyo kye balaze buli ayina ebiviiri genda obisaleko. Mbabuulire. Omwana yagambye natunuulidde enanga nga nnyonnyola omuyeekera n'endabira ddala nti enanga tamanyi muyeekera. Kiringa omuntu bw'anaakugamba nti nsanze empungu ng'erina amagulu mawanvu ng'ate erina emikono ebadde etambula nga yeetisse ekintu ku mutwe naye ng'etambuza bigere. Oyo muntu empungu gy'aba nnyonnyola abatagimanyi. Ekyo aba tannyonnyola mpungu. Omwana yagambye natunuulidde enanga ne mulabira ddala nga tamanyi kigambo kiyitibwa muyeekera. Lwaki Museveni amala otukuba bomu ze ate najja anoona gundi? Bannayuganda lwaki tetuyika? Muleka mbabuulire. Jjo nabawadde amagezi nabagambye abantu abagenda ku street tebagenda kujjako tebava waka nga bagenze kujjako gavumenti. Ab'e Sudan bakola bwe bati. Oyongeza kubusi taata oyongeza kubusi kati ya 1,100. Kati kubusi ya 1,100 taata nti kuba yali egula 1,000 bibeeramu bichapati 10 nusu 10. Bashiri n'agamba bannaye kulwa economy mujja kuleeta 1,100 bibeeramu ebintu bichapati bibeeramu ebintu 10. Abasudani ne bagamba wangi nti ate mwe temwagala gundi government iki services nyongeddemu 10. Beeyuwa ku kkubo nga balwanyisa 10. Yagenda okulaba nga byaddala n'agamba okay mbadde nsaaga naye baba naye lwaki Abasudani mwe temusaagako kale muddeeyo ewaka 10 nkijjeeko ezeeyo ku 10. Ne bamugamba kati gwe oba ovaako 10 kirekeeko gwe oba ovaako gwe aba avaako. N'abagamba okay kakati egenze ku Lwenda mbagiddemu 10 ekirala egenze ku Lwenda. Ne bamugamba nedda gwe aba avaako. N'agamba kale ku Lunaana ne bamugamba Bashiri vaako ne bamujjako. Mwe bannayuganda mukole bwe muti organize yourself. Museveni bwe tuyingira omwaka ogujja ne gutuuka nga 5 nga tannaba kuvaako nga 5 tugenda atuwe Seggirinya. Kuba kati Museveni asibira ki Seggirinya? Anti Seggirinya akomawo nga 5 tugende e Kampala tugende mu kooti. Oyo omulamuzi simanyi nabiki naye bannange mwe kambabulire ebbanga lye munaakoma oku abo abalamuzi bonna bamenyi b'amateeka. Seggirinya yimirira ku Zoom owemule omulamuzi oyo muvuma muwemule abo bonna baguunizi. Gwe muwemule bw'omala ojje ngenda kukwegayirirako ewa Katonda akusonyiwe. Mukama Seggirinya musonyiwe. Yakikoze takimanyi.
abantu baabo bonna ebyo bye tudda mu koti. Yes my lord, yes my lord. Era babakwatidde Kayunga bakutte 197 babatutte mu koti bamusimbe mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi abasindisa ekitalya. Abo bonna baguunizi ba NRM yimirira mu kooti mubawe mulebulwe bakuleta anti kati Segirinya bakoze emirembe bavaayo mu komera. Segirinya senga watandikiraho n'owemula abali n'ovuma abantu abo ani Sitera Nyanzi yabawemula paka lwe baamuta. Omulamuzi yagamba ono omukazi yasooka ddeyo ewaka atuule tukuyo okutuwemula mu kooti. Muvume abantu abo muvume guti atusibira abaana baffe bakolaki. Abo Museveni yateeka bakifeesi mu institutions ezino okubeera respected. O respecting a institution naye ng'ate efugibwa babbi. Winyidolo yabba mulamuzi munne fayiro. Winyidolo kati bw'otawemula Winyidolo oliba oli wemulaani bagenda kugamba pasita takyawulira njiri kati ate ya pasita ya Simusi. Buli lwe tunaabeera nga turespectinga abantu abali mu institutions zaffe tuzeezimbire n'abantu abali respectable. Kiri ekintu kyafa bwe bakugamba okutabula amata ne bakuwa sukaali n'oteekamu omunnyo n'amata gaba gafudde. Test yageefa n'amata gafa. Amata tegatabula munnyo. Omunnyo tegutabula mata. Omunnyo Museveni yaddira amata n'agateekamu omunnyo gonna gaafa. Lwaki tetugayiwa? Omukazi Prime Minister yagambye bw'ati. Naye bannange ku kye nalabye Kayunga yenna yazaayi n'ebbeere bweri tiringa enkota ya ffene atuula yinna n'atuutiira. Bannange nnyina ekintu kye ndabye. Sireetangako kiteeso mu Parliament, sireetangako tteeka. Kati ngenda kuleeta etteeka. Mu by elections omuntu tasala genda walala kubanga batambuza ne COVID. Ekyo Nabbanja yatudde n'alowooza abantu basobola okuva eno ne bagenda eri ne bagenda baabye ennyimbe. Basobola okuva eno ne bagenda eri ne bakuba endongo. Wabula by election ezo zo bazitekeko etteeka mb'okusinziira ku kye yalabye Kayunga. Naye bannange muyina emitwe. Oyo omukazi abasajja bakwata amata ne bagatabulamu omunnyo. Mu bintu ebirala byonna abantu bakkirizibwa okuva e Kampala ne bagenda e Kayunga. Naye kati mu elections tewali muntu kutambuza COVID akwata mu byabufuzi okusinziira ku Nabbanja. Naye Nabbanja bw'obadde olowooza ekintu ekyo wasoose n'olowoozako nti abaana bo n'abazzukulu bagenda kisangawo. Bagenda kisangawo bagambe nti maama ye yayogera kino. Era n'akkakasiriza ddala Honorable Sseggona kye yagamba bannange kino kye twaguddeko. Nabbanja tasaana yadde okukuuma oluzzi. Naye tugume. Kubanga kati yaliwo mwabadde mwagala bawaani. Mwe mulabira ddala Sseggona asobola okubeera Prime Minister mu kintu kino. Mwe mwabadde mwagala bawe Sseggona n'engamba naye ate Sseggona leka. N'agamba ekituufu. Nabbanja tasaana yadde okukuuma oluzzi naye yaliwo kati. Yaliwo. Nabbanja yagambye ekikwatagana ku by elections. Ab'Emityana bakyesootingire. Tewali kusala mbunze nva mubende oluguudo bagenda Duggala. Era wajja kuba tewakyali mmotoka ziva 40 kuyita mu Mityana kujja Kampala. By election esooka kuggwa kubanga COVID mungi. Mulaba we tulaga. Ekyo kiraga obusiru bwe balina, kiraga obutaba na ideas, kiraga okutya kwe balina. Naye ebyo byonna tetusobola biraba. Ffe twetuddeko buli lwe twetunuulira twerabamu okulemererwa. Twerabamu kulemererwa. Batandise dde okutudaivatinga Senninde yagambye bw'ati. Era kati tusuubira ebifo 56,785 mu kulonda kwa 2026 era NRM tutandise okwetegeka. Omanyi keyogeza obubbi obujjudde akakazi ako. Tutandise okwetegeka munnange. Aba NRM tutandike nga bukyali. Ekyabadde Kayunga kyatuyigiriza bannange. 2026 mumutwetera ssaawa zino ng'abasawo bali ku street tebalina ssente. Abaana baffe batudde waka mutubuulira 2026. Amasomero gagudde gazimbyemu ebiswa mukutte ssente za Uganda ne muzimba amasomero e Tanzania.
enguudo zaffe zirimu ebinnya mukutte ssente ne mugenda mukola enguudo z'ekkongo naye bannayuganda tetusobola kujjako basajja abo nkugambye tetukeera ku makya kugenda kujjako gavumenti tugende tusooke tunone Seggirinya bwe tumala okufuna Seggirinya tetudda waka kuba tuba tuliwo mu bungi nga tebakyatujjawo kati Museveni gwe aba agenda tetusobola kujjayo Seggirinya ne watabaawo agenda mu kifo kya Seggirinya w'abadde bwe tumala okujjayo Seggirinya Museveni tumugjeyo tumuteekeyo kisobokera ddala lwakuba ffe tutunuulira nnyo obunafu waffe kati ngenze mu Bayibuli kankubuulire mu butono bwo mu bunene bwo mu bunafu bwo mu bunaku bwo mu bwavu bwo olina amaanyi waliwo w'olina amaanyi waliwo w'olina obusobozi bw'oba olina amaanyi nga naawe weeraba nti n'olina amaanyi nga ddala olina amaanyi Mukama yeebazibwe nga naawe bwe weetunuulira bw'oti olina ky'ogamba nti naye wabula kino kyo Mukama kino kyo yakikola nga naawe okiwulira awo tebakuggyaawo gundi yagamba yali Catherine Kusaasira nga tannaba kufa kugwa ddalu yagamba nga bw'ati buli bwe yayimbiranga bwe waba wansinga akabi najja wano obukadde 3 n'enkola yattakisa agikoowa mujje ne bajja bonna ne babagamba mwenna abasinze n'abulya naye waliwo lumu omukazi yamusinga omukazi yali Kavumba baali Kavumba omukazi yajja ng'aliko lukululana Catherine olwamutunako n'amugamba aziridde maama mitwalo 3 omukazi n'azirya waliwo omuntu kyeweewulira nti kino kyo nze mbasinze ekyo kirala naye njagala kwogera ku kiri kyolabanga ekitalina nakyo kirimu amaanyi byombi kambyogereko Mukama yatuuka okufukako nga Isirayiri egambye eyagala kabaka ekooyo okufugibwa pulisiti eyagala kabaka Katonda n'atunatuna n'agamba naye bano abaana kambaleetera omusajja enjasa biggu kubanga ensi ezaali zibeetolodde zonna zaalina bakabaka n'agamba bw'ati kaakati bano abeetolodde Isirayiri kambaleetere kabaka nabo bwe balimulaba nga badduke n'agenda aleeta Sawulo Bayibuli egamba bw'eti Sawulo nga muwanvu abaaliwo ng'abawanvu nga bamukoma mu kifuba mu mabeere wano mu kabutobuto nga bwe bakoma ng'omusajja muwanvu akoma eri ng'afande katongole ne bagamba bannaayo Bayibuli egamba nti nga musajja mulungi ng'alina amaaso amalungi nga muwanvu munene era Samwiri bwe yamufukako amafuta yabagamba si yoona abasinza obulungi abantu bonna ne bagamba awangaale ayisa abasajja kabaka Sawulo bonna ne basiima nga Sawulo bw'omutunuulako agwana amaanyi ge gaali mu kikula kye ne Katonda n'amulonda lw'ekyo naye Sawulo bye yakola byonna kati ate wulira Katonda ki kye yakola ekyo jja kisanga mu Samwiri ekisooka essula ya 10 kati mu ssuula ye 16 ng'ayuwako kabaka omulala amafuta yagenda ew'omwana eyali alina obunafu baali bamwerabidde n'omwerabira awaka ne taata we yagamba abaana baweddeyo bwe babagamba wano wenzize weewali kabaka bamanyirawo maama nnyabo ono Eriyaabu jeno kubanga yali jeno mu magye n'alyoka avaayo bw'ati ne bagamba bannange yenna ng'alinganga akireewo ono wa His Excellency Kyagulanyi oba nga gundi ono omusajja kyuma kya Yesu bw'oba tomanyi kyuma kya Yesu kubira Simewo Nsuubuga amukubuulire yamukwata bw'ati Katolu bwamba ne yeripa ku mukono guno gundi ne yeripa ku guno gundi ne yeripa ku guno omusajja n'abatwala kyuma kya Yesu n'abatwala poliisi n'ejja bannaye musajja wa kabaka ova mu munone poliisi n'emutwala omusajja nga muwanvu ati Eriyaabu yajja ne bagamba ono bannange eyo ono kyuma kya Yesu Katonda n'agamba nedda oli ow'ekiwago yanjiye saagala oyo bonna ne bayitawo 10 na bameka ne bagamba baweddeyo ne taata n'agamba baweddeyo abaana bange yali alina akaana ke yazaala mu bukadde kaali kanafu n'obunafu bwako okumanya baali tebakabala kaalina ku ttale Katonda yekka ye yakajjukira ne yali afukako amafuta yagamba yono bannange Eriyaabu Mukama n'amugamba togeza n'oyo noona amafuta gange si yoyo ne baleeta oluvannyuma ennyo n'agamba
kale nina ya oh yes waliyo akalala naye ate era teka kutawanya kirabika we bakutumye siwe wano waliwo ennyumba endala gye bakutumye musi yange abange baweddeyo kubaka kati kali akaana akalala akaliyo akalunda endiga kana kaliyeyo Samwiri namugambako ko musooke mukaleete namugamba totawanya kaana kali wano tekasobola kale nawe atereka kwonoona mafuta namugamba nkugambye sooka muleete omwana oyo ne badduka ne bakanoonya oba kalundidde gindi zino essaawa kuzanywera essaawa kati amazzi gali gindi eno okay kakati kola bwoti kuba kati amazzi wano waliwo ebitundu byewo Matete kiri Matete atera kunywesa Matete erugusulu yavuddeyo kati alisiza rugusulu kubanga yewali ebisagazi naye anyweresa Matete mu mukime Matete ne bamukima olwatuuka bwe batikatuna namugamba yoyo ku luno yalonde yali alabikanga omunafu ye yafuga Isirayiri mu bunafu bw'osobola okujjamu muyinza okubaamu ekiri mu bunafu bwe yali ali determined ku ndiga za kitaawe lwe yakola statement yagamba bw'ati nali sina kye nnyinza kugamba taata ng'empologoma etutte endiga ye nali sina kye nsobola kumugamba olumu nali nfiiridde mu nnyanja twagenda ne tuwuga tuyina ebidomola okita n'ogira bwoti empewo n'ekifuuyirira bweti bagiyita akasango ko kafuuyirira kaddeeri bannaye ngenda okukola bweti ng'ekidomola kigenze wawanvu ne ŋŋamba nze okudde waka nga siina kidomola ngenda kinona ne ndyoka mpuga n'enkima ekidomola waayi taata nzise abantu baakwata eryato ne badduka ne bajja ne bankima mu nnyanja awo ne baŋŋamba mwana gwe ogenda kufa baakomawo nga bampalula nga mbagamba nze sinza kudda kange siina kidomola bamala kunzijayo ne bavuga eryato ne banona ekidomola kya Fande Katongole nali siva ku mazzi nga situtte ekidomola kya taata waka wakiri bamutwalira omulambo akakasenti mukambo negamba sijja kuddayo Dawudi yagamba sisobola kudda waka ng'endiga bagiridde wakiri nze bandye asanga endiga ze nga ziwera nga nze bandidde obwo bwali bujulizi wakati mu bo bwe baali bayita obunafu yagenda okutuuka ku Goliyasi nga alina obukakafu nti yasobola okutta empologoma olwaliro mbadde mbuulira ku Prayer Warriors embagambye waliwo ekiseera we kituuka ng'okulonda kuwedde ne bagamba bwe bati kati tuyagala kansala w'abalema tuyagala MP w'abalema nga gwe omulamu wooli oyina ebitabo byo oli mugezi nnyo omanyi polisizi naye baagala mulema ssebo ate n'abalema balondayo oli munnaabwe omugongo bavuddala si kuleeta kana akantuntu mbwati munnaye ndi mulema neetema wano baagala mulema ajja n'okuba kampeyini nga atambulira ku ttaka bwati obunafu bwe kati gemaanyi MP Honorable naye atuuse bannange mweyongereyo Honorable atuuse omulema ye mugenyi omukulu kakati ate gwe togenda ku General Masuuti olw'okuba olina ziddiguli zo bakuleete bagambe kakati bannange abalema basazeewo okulonda Professor Tango Odoyi tatuula mu balema newankubadde alina ekiwala bannange ekiwalata si bulema kakati mumuli mugamba ndi mulema siri mulema ekiwalata si bulema totwala kiwalata mbukulu okubanga oli professor wake professor eyasomesa e Makerere akiikirira abalema baagala mulema obulema bwo buyinza okufuukira ekintu busobola okufuukira ekintu ekinene okutya kwaffe kwe tutyamu Museveni ogenda ku street twekuŋŋanye nga tuli bangi mu kutya okutya kwaffe kubeera amaanyi gaffe tuyiike e Kampala awo tusooke tumuggyeko Sseggirinya tukime Museveni entebe bw'oba ova entebe oyitira kigo tumuleke ekigo Museveni tumuleke ekigo tutwale Sseggirinya kisoboka wakati mu kutya kwaffe wakati mu kulemererwa kwaffe mu kutya kwaffe tujje bangi Abaganda bagamba bwe bati obusajja obutono bulwanira mu Kampala si musanja obusajja obutono bulwanira mu Kampala ne bumala buyiikaawo mu Kampala bwe buti bannange Sseggirinya tusobola omugjayo nga 5 ng'ate n'omulamuzi mu kkooti tatuddeemu ayite mu ddirisa omulamuzi ayite mu ddirisa banaye abantu abo nga batujooze mutemugenda kujjako gavumenti mugende kunonayo Sseggirinya waffe Sseggirinya yakola ki Museveni atukubye bomu nga ye waali Museveni atukubye bomu kati ayagala obuwumbi 47
mukutukuba bomu nga tumaze okufiirwa abantu gundi abantu baffe kati olw'okutukuba bomu ayagala obuwumbi 47,000 mu kikaaga mukitegedde kati bino tewali muntu agenda kubidisikasinga e Uganda bagenda gamba banaye twali tubadde ne ba IGP naye okyola bw'omulaba dduka okyola yakuziza abantu bali bonna ASP abadde ku kopolo kati ASP kakati nze lero ASP kyafuuse kyajjenjero NUP munkuze nve wano sebo oli abadde kopolo kati ASP superintendent of police kati ono abadde ku private aze ku assistant of police kakati ono abadde ku gundi ate naye akuza kati bye bagenda okudisikasinga okulaga okyola nenanga nti no bakola naye budget Museveni gye yatutte yonna ne mutabani we amanya agatuula mu gundi gakoze budget nga yaabwe ekyo togenda kukiwulira ku bukedde naye mwe bannayuganda lwaki temuzira bukedde bannange mukunga abantu bazire bukedde mujagamba gwe lwakuba wavaayo gy'obadde olya ku luli bwe wali omanyi ku luli bagenda ne batuggala ku nsonga za Semakookiro muganda wange kakati mugamba kakati gwe yagala bajiggale bannayuganda lwaki temubonereza bukedde naye bannange muwonye nemba nga sikyali Uganda mbakuba nga nkyakola mu New Vision nga ntegeera kati nga bwe ntegeera bwe nti nandijookeza abantu abalyamu ensowo olukwe abantu batuliddemu olukwe nga batuddemu ofiisi za gavumenti baganya okubuulira abantu ekituufu omuntu akunyumiza ADF n'agamba banaye Museveni atuyambye ku ADF kano kebadde etandise tukuba bomu ebadde egenda kutega bomu mu nnyanja ne Victoria ebimbe Victoria naye ate yeefuule Victoria kakati ate era babadde baagala okutega ne ku nsozi bo olusozi erubejjulemu lujja ekitundu kibikke wano kwegamba omuntu akunyumiza ADF Museveni gye yamugamba naye nga bannange tewaliyo ADF natandika obbagamba nti Museveni agenda bakuba bomu mwezi ki tusobola okukozesa obunafu waffe wulira baanoonya omuntu eyali asigaddeyo mu nnyumba ya Dawudi bambi bagenda okumusanga nga mulema oyo twamusomako amini mu nnyumba ya Sawulo Mefibosesi nga mulema kyaluma nnyo Dawudi n'agamba maama mu nnyumba ya kabaka wasigalayo mulema ate n'agamba mumuleete aliire wano ku mmeeza yange waliwo ab'amagulu abiri abalamu abaasoma abataalirako ku mmeeza ya Dawudi omulema obunafu bwe gegaali amaanyi ge namugamba gwe bakuteekenga wano oliira wendiira obunafu bwe ne mu bunafu bwe osobola okugyamu amaanyi bannange mu kutya kwaffe tusobola okuggyako Museveni awo nga tutya mbagambye abasajja abaganda baali bagezi bagamba obusajja obutono bulwanira mu Kampala ate kasita owamba Kampala gwe kola bwoti tulwane nga tugende tugobe omuntu mu gundi mu Radio Uganda tugambe kasita oyogera nti kasita owamba Radio Uganda temugiraba nga terina makulu Radio Uganda ajogererako y'abannyiniyo ajogererako y'abawambye eggwanga gwe kasita okyusa n'ogamba naawo buli wolaba Museveni mu mukwate kiwedde aba SFC bamukuleetera nkugambye bakunyumiza mbu mu biseera by'obote simanyi n'Amini simanyi Luumu simanyi Lwanga simanyi ani abo bonna abafuga eggwanga Lwanga kwali Lule simanyi Benayisa ng'okuyita ku Bank of ku Radio Uganda n'osigaza omutwe ebintu bye bawamba bibeera bitono kisabo kya nnyonyi n'ogamba tewabaawo egwa wano egwa ngenda gikuba ejjinja gwe ne bwoba toyina gundi eyo ennyonyi mu bbanga n'ogikuba ejjinja eyaka ejjinja lyokka bagamba maama bannanga abaana bajjewo emmundu kumbe mugikubye ejjinja ne mugamba ennyonyi wano tewali nnyonyi ku Gwantebe mwenna kati mugende mukozese Kenya kakati ate ne Radio Uganda mugiwambe eyo bwe mugiwamba nga mugiwa Sky Soldier nga Sky Soldier atula mu studio aya kakati ekiwedde
buli alaba Museveni guti mubaleete wano babaleeta babasibye. Ebyo ebintu byangu nnyo lwakuba tulowooza nti okuwamba eggwanga naye bannaye tetusobola kujjako Museveni mu bantu mmwe tutandikire ku Ssegirinya kale tutandikire ku basawo twegatte ku basawo street fight tugende Museveni atusuulemu emiduli 10 nga gye gisembayo kale naye ate okutusuulamu 10 kijja kuva ku bunafu bwaffe nga tuzze batono bwe tuba abangi tusobola okujjako Museveni nga tatuseemu muntu kubanga naye abeera yeerwanako kituufu naye bwe mujja mu bungi abatalina bwe yeerwanako omusajja tayinza batunuzaamu mundu nga muli miliyoni 2 atya agote mumunyega mumuleka temudda kwagudde mweyongera kukolera omusajja mumukwate mulabe kimwekamba buli tusobola okujjako Museveni naye lwaki tetuguma emitima obunafu bwaffe lwaki tetubufuula amaanyi abasajja baddidde amaanyi gaabwe ne bagakozesa okutuzikiriza ba Museveni baddidde amaanyi gaabwe ekitiibwa kye twabawa amaanyi ga Museveni gaali mu respect Museveni omwogerako ekibyawaka oyinza okulya emmere nkugambye twatoloka abaana baatoloka ku ssomero mu mwaka gwa 20 yali agenda 25 awo 24 nga tuyingira ekisanja kya 25 kya 25 tuyingira 26 ekyo ekisanja kampeyini ezo yali ayina rale ekakiri abaana ne badduka ku ssomero ne bagenda ku rale Sebagala agenda okutuukanga essomero kkalu n'agamba kale n'atuyita n'awandiika ffe abaaliwo bw'amala otuwandiika n'agamba ne bakomawo bonna ne bakomawo ab'ekisula agenda okulaba essomero lijjudde abaana n'akuba pareedi mwenna mujje wano gwe nsoma yadde eno kati abadde eno mwenna n'abagamba naye mmwe kambabuulire mbasonyiye lwa kintu eki mbadde ngenda bakuba ate mbagobe mudde n'ewammwe naye mwabadde kulaale y'omwagalwa w'abangi Yoweri Kaguta Museveni ago ge gali amaanyi ga Museveni ne yeebaza abaana okutoloka ku ssomero n'abagamba mwebale kutoloka genda kumubugiriza omusajja nga yatuyamba eruweero wano naye kati takyasobola kyogera awo we wali amaanyi ge akozesezza amaanyi ge okutujooga okutuzikiriza okutubba His Excellency yagambye bw'ati omubbi omuyekera kitegeeza kubba kutta na kuzikiriza Bayibuli bwegamba naye bannange His Excellency oba asoma Bayibuli olunaku emirundi emeka tayogera n'atakwotinga Bayibuli ate ne Sky Soldier yabitandise Sky Soldier ku Bayibuli kati ate nazzeeyo buto ndi mu kusoma Sky Soldier tajja kunsinga history ansinge ne Bayibuli never omwana buli lwayogera n'akootinga Bayibuli kakati nange nazzeeyo nagitandise buto biri byaweddewo nagizeeyo buto Bayibuli ku lubereberye His Excellency yagambye bw'ati omuyeekera abeera yajja kubba kutta na kuzikiriza ebyo byennyini Museveni byakoze yabba Jjinja yenna n'amumalawo n'azikiriza industry zonna n'azibba n'azitwala n'azikiriza Jjinja n'asigalawo nga talina kyali omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza kati ali ku basoga ky'abakola kati omusoga yasigazaawo ekintu eki ng'omwagaza emirembe ekikaado oba chapati abantu abalina industry eyo nga bagibuuza industrial city in East Africa, the largest industrial city. N'ababba n'abatta ate n'abazikiriza Busoga tekyaliwo. Mmwe bannange bwe tutasituka gwe wulira gwaliwa era bannange mmwe abali e Uganda anti muganya okusituka katubalinde omwaka ogujja nga balinyisizza gundi ate ffe tusindike sente zaffe bazisale nedda ssebo tetukyaddamu zibasindikira kati Ebeni ne nnyina be bamanyi tewakyali bwe baba tebasobodde kutambula 001 ye waali bannaye bannange lwaki tetugenda ne tujjako Museveni omusajja atussa ate tumusasula okutukuba bomu omusajja atubye ne ssente kati budget atubuulirirawo nga
eri gye baayisa tennaba kuggwaawo naye atulaalise ejja gitulaalise kati nkugambye eno budget bagi implementinga mu gwa 7 si mu gwa 7 nga lumu si bwe bityo anti sinza ategeera ennyo yatandika okukola mu gwa 7 nga lumu ekozeeko emyezi emeka kakati ate atugamba ejja eno yo tekyagibala tetukutteeyo kakati atulaalikiddewo nti ate bigenda kuba bibi nnyo okusinga bino kati mwe ababadde bakaaba omusolo muwedde addidde amaanyi ge n'agatujogesa nga nawe bwoddidde Bible and politics nga nawe bwoddidde amaanyi go sibo n'oyimirira ku maanyi ku kintu Mukama kye yakuwa w'oyina amaanyi n'oyimirira ku ekyo okuzikirira era gw'oyimiridde ku ekyo Katonda kye yakuwa ne weekola ekintu ne weeyonoonesa n'okamala bukamazi kuba gwe muwala asinga ku kyalo kati olw'okubanga bw'otambula bw'oti buli muntu agamba maama alina okugenda agenda alina okugenda agenda kati gwe n'oyimirira ku ekyo buli ajja alina okugenda agenda kati Katonda yakuwa effiga omuweereze bagambe maama oli omuwala omulokole bannange Mukama yeebale wabula kati gwoddidde effiga gye baakuwa mwakwata luyimba lwa zamba kikanka kwegamba n'okikankanya n'oyimirira ku ekyo gwe yalirigize ku ekyo n'oweereza nedda tuweereze gira tuweereze nedda kikankane gwoddidde ekintu Mukama kye yakuwa kw'oyimiridde okuzikiriza banno oli kutugabane gundi agabaneko bagenda okwesanga abalenzi 7 bonna HIV nankani kiki nagundi odidde obusente Mukama bwe yakuwa ng'okyali mwana muto wakati ono bwagenda ono nakoma ono n'omukima oli n'omuleeta Mukama yakuwa akasente okatandikireko mu myaka emito ogenda oweza ana nga nawe nze nnyina sina wensula sina nnyumba naye gwe Mukama akuwadde ssente ku myaka 26 naye kyobakola kabanda wa NRM Mukama yakayambako kagenda kusitukira mu jjajja waako Nalweyiso akakana kugenda kuzikirira kazikiriza Nalweyiso oba kakana katandika katya Nalweyiso jeno neba ne buli muntu alina amaanyi ge kati otobaani kabanda MP wa muwekawa Kasambya yebba wa Nalweyiso temukimanyi ekyo nkyogera with authority atenze bwe njogera ekyo genda obuze n'abakoba omubuuze n'abakoba ono mwana n'abakoba yagambye sigenda ku ballot ng'oyo mwana naye waali n'abakoba abantu basinga okutya Uganda nze ne Joyce baagala yagambye Joyce baagala ye bw'aba avuddewo nsobola okugenda ku ballot naye ate n'akaakaana oyo n'abakoba byenjogera kaabimanyi n'abakoba njagala oveeyo olunaku lumu oyogere mu mizindaalo wakati nti byenjogera tobimanyi kola olwojja otegeera mbikuleetere mbiteeke awaka ku lubalaza anasooka okufuluma ebweru yajja obbisangawo yajja obbisooka akugambe maama ate bino biki maama jangu olabe ono siggwe mukazi gwe n'abakoba yagambye Museveni naye lwaki temuva mu kalulu k'emitiyana nedda akalulu ako mukagendemu n'abakoba kati nkugambye kabanda Nalweyiso jeno nkimanyi Nalweyiso jeno naye njagala yeegaane anti alina eddoboozi de nansinga eddoboozi njagala yeegaane abantu Katonda abawadde ebintu byabawadde ate ne mubiyimirako kuzikirira na kuzikiriza balala Mukama kyakuwadde kikozese kumuweereza kati eri agamba bannange omwana ayisizaamu Nalweyiso amaaso ye Nalweyiso lwaki teyeerespectinga gw'olaba Nalweyiso ne Kabanda bakwatagana nkugambye amalala gw'olaba Kabanda gayina Abaganda bagamba ekiyinula ennyana kiva mu Nalweyiso akakaana kajooga katambula kakuba abantu Abaganda bagamba ekibojjera ku lwazi kyesiga Nalweyiso naye mwe temumanyi ngero ekibojjera ku lwazi kyesiga Nalweyiso bagamba bwe bati ekiyinula ennyana ogitwala ku ttale n'ogifunira ekisagazi ekinene ng'ennyana erya ekisagazi kito budde bwakumakya kiweweevu sigamba nti kuliko amajimbi ennyana n'egaana okkirya waayi Nalweyiso ne Kabanda nga batujoozi
juzi full figure yayombako awo nalwayisa otujoga inze advisor ne munjoga bwe mutyo lwaki tebakujoga gwe Kabanda akira kumacha kunabira maaso ku Bobi Wine navuma His Excellency Kyagulanyi navuma olowooza lwaki ekibojjera ku lwazi kyesiganna lweyiso njagala beegaane mu kasale yo mukabawe mubagambe mutabani wa Katongole yenya kyogedde enamba yange eri +974 33 93 96 39 bankubire mukama bawo omukisa mukama kye yakuwa kiyimirireko kumuweereza so sikuzikiriza banno nawe kwezikiriza ate mu maanyi g'oyina ne mu bunafu bw'oyina osobola okujjamu amaanyi ne gakutwala ku step endala ngena nentwawo nengamba mukama singa bino ebintu nabimanya bukyali singa wabinsomesa bukyali saali bonyebonye bwenti maybe Museveni nandi muggyeko nga nkyali Uganda ne mama we nabeere Uganda nga bankwata obwongo bwonna era mukama yeebale nga kuntwala kunteeka wala nabo nendyoka mbalaba nendaba ababbi nendaba nga batega bbomu nembawulira nga bateesa omanyi bw'oba oli kumpi tobawulira ab'Entebbe tebawulira nga Museveni ateesa obbatta ab'Ekayunga tebawulidde nga ye bannenjagala omuntu anzitire kalangwa kasitayo ky'ennyumba Ekayunga ennyumba egi oba omusiri gw'ebikajjo oba teyo omuntu mwemukere abo abantu be batta Sserubogo ne tusirika ne bagamba mbu nno Sserubogo yeetuga kati omulambo okuddamu okugwa Ekayunga gwe mulaba nga temutegedde gundi oba ne bawenta obutwa ente ne zifa mu kime kalangwa kakati obunafu bwo bulimu amaanyi ate obunafu obuyinza okuyisa awantu ate n'ekyo Katonda kyakuwa eky'amaanyi nkugambye Sawulo yali obwakabaka lwa nkula Sawulo yali nga ne Katonda ayagala akakase banneibaba Isirayiri nti alina omusajja enwaŋŋuli Bayibuli egamba nti abalala bonna nga bamukoma mu kifuba ekyo ky'olina kikozese kuweereza Mukama oyina amaaso gonna gatambula mu kiwanga ne gabanga agagenda okugwa kakati aga amaaso gwe gakozese bakugoberera omutwale mu kyaki omugambe bulaza jangu tugende mu kyaki atuuleyo omwezi gumu ojja genda okulaba nga takyakugamba biri ng'ekigambo kyamutomera kakati nga yakyuka ogenda okima abalala gutufaayo ekyo Mukama kye yakuwa ky'oba obuuliza enjiri tokkiriza tobakkiriza kukukwatako gwe basombe oligenda okutuuka mu kyaki nga bonna bajja bagoberera gwe kati bali mu kyaki baweereza n'okuwasa baawasa Katonda akuteekewo ng'akamasuke enjiri teba ya bigambo byokka nga gwe tomanyi na kusoma Bayibuli naye oyina ebbina lyo otambula bwoti ne bijja ne bisibira mu kyaki okigamba beerawo nnindeko kigenda okuwulira nga bakigamba ekigambo kigamba ekitegeeza bannange Geyeena gyeri n'eggulu gye liri nze ndokose kigenda kisiimuuka mpola nga biri abivaako gwoba obuulidde enjiri oba obuulidde enjiri Mukama bawo omukisa Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaziza olw'abatukuvu bo bano Mukama weebale kuba otuwadde ekigambo ekiramu Mukama waliwo lwe tulabanga ffenna twerabamu bunafu bwokka naye Mukama ne twerabira nti waliwo abalema we batuuka ne bagamba buli mulamu tuviire balina akatale k'abalema be babboosi ssebo omusanga atudde mu ngoye bw'ati abalamu bayimba engatto 10 maama toyitawo 5 7 5 boosi ali wali bwe mumala okukutula ebbeeyi ng'omulema akwata ezize ng'ateekamu wano bw'ati ng'asaanikirako ng'abalamu bayimba maama toyitawo maama togenda maama bw'okola bw'oti maama akatambula maama leegingi kasanvu muzeeyi yigira bw'oti abalema advantage nkugambye awo bwe bajja okukwata ne bagamba naye abakolera muno be baani abalamu badduka akakatale k'abalema gwe genda otekewo omudaala nga toli mulema naye genda otekewo omudaala awo nga toli mulema olabe ssebo n'obunafu waliwo we butuuka ne bukuyisa awantu omulema wa NRM eyakuba oluyimba lwa NRM poliisi yamugoba bugobi ku luguudo n'akaaba amaziga
banaye nyina omwana n'omukazi ne mugamba gwe oyimba ennyimba za NRM. Abantu ne bagamba maama akalema ka NRM tukasonyiwe kaafuna ssente mu lockdown. Amagundi amaradio ne gakakyalira, ab'ebweru ne baweereza, abaavu ne bakawa, abanaku ne bakawa. Kalema obunafu bwe n'abuyimirirako ate okufuuka omundi omuzibu. N'agamba mumponyeza ate kakati okugenda ku kkubo era nataddewo wano edduuka kakati atundira waka. Bw'awulira asomagiranga ggalawo nsaba nno eno saa bw'awulira asomagiranga ggalawo nga yeebaka. Bwetumugwamu nga ggulawo ng'atunda. Si bye biri ebyokgenda ate agenda wali mu street ava nno wamasanafu Lugala ajja kukola nedda ebyo byoggwawo. Obunafu bwe waliwo we buyinza okubeera amaanyi samuwe. Naye mmwe mulowooza okutya kwaffe kwe tutya Museveni lwaki tetugendayo nga tumutya? Tugende nga tumutya naye nga tuli bangi kale tugendere mu kutya. Abaganda batugamba bwe bati omwana yali ne taata we ekisolo ne kibasanga ekiro. K'ekisolo lwaki mutambula ekiro? Taata n'akankana n'afuka mu mpale. Empale ne zitoba. Omwana n'agamba ekisolo taata bw'atuuka ku eyo grade obeera owedde. Mbunne empologoma n'edduka n'egamba omusajja olaba afuse mu mpale kati amaze. Mbunne empologoma n'edduka ne batambula ne bagenda eka nga balamu. Mu bunafu bw'osobola okuggyamu amaanyi agagoba empologoma. Naye omwana yasigala yagamba taata yagize empale bannange. Naye nga ye empologoma bagiyiseeko. Naye mulowooza abantu mwe tetusobola kuggyako Museveni? Mbabuuze. Wamma Mukama tetusobola kuggyako Museveni? Mukama tuwa amaanyi, tuggula obwongo, tuggula amagezi. Mukama tuwe strategy. Mukama lwaki Isirayiri etya abaana ba Anaki? Lwaki Isirayiri etya abanefiri? Lwaki Isirayiri y'omulembe guno etidde okugenda okuggyawo abanefiri? Ate abanefiri si bangi. Bayibuli egamba bweti nti Isirayiri yali alina 10,000 abalwanyi. 10,000 bonna babakomoza amayinja. 10,000. Wabula Mukama kiri Uganda mama nyabo. Uganda etidde omunefiri. Naye Mukama tukuŋŋaanye. Okiro kimu nga tewali WhatsApp group, tewali Facebook, tewali Twitter, tewali social media yonna. Isirayiri yakuŋŋaana ekiro obudde okukya nga bonna bavudde mu Misiri. Tebalina WhatsApp. Bayibuli yali kitaddewo nti bakola zi WhatsApp group bonna ne bagenda. Bonna obudde okukya nga tewali. Bayibuli tetugambako nti waliwo Omuyisirayiri yasigala e Misiri. Bakozesa ki? Tetusobola kikozesa ffenna ne tukuŋŋaana olunaku lumu ne tuyiika e Kampala. Obusajja obutono bulwanira Kampala. Webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Nsabidde abalwadde bonna, nsabidde abanyigirizibwa. Mukama tugenda mu nnaku nkulu waliwo atannaba kufuna kantu. Abaana be tebannawunyirwa ku vvumbe baliwulira erwa mulirwana. Taata ate mu kifo ky'okunnyonnyola abaana yakambuwadde bukambuwazi. Mugendayo mutya? Muzanyireyo bulijjo. Lwaki munswaza? Munswaza wano? Temwalidde ebijanjaalo? Naye nga lwaki abaana bali ebijanjaalo Mukama? Eyo famire nayo gisisinkane. Wabeerewo ekibatomera. Mukama nange leero kambuulireko ku njiri y'ekansanga. Mukama abatomeze ekintu bantu mmwe nammwe mulyo. Nammwe muwunyirwe ku vvumbe erya ddala awaka. Mulinnya Yesu eyo enjiri ebeera gundi kansanga. Olwaleero eyiseeko wano lwakuba Krisimansi. Nze wange beekolera ne balya. Si Katonda kukola kintu. Naye ak'olumu aka Krisimansi Mukama abakolereyo ekintu. Mu linnya lya Yesu. Mukama abafiiriddwa banyiga emitima. Abalwadde bajjanjabe. Mu linnya lya Yesu. Atasobola kuyitawo muyiseewo nga bwe wayisaawo famire ya Luti. Omuliro gwokya Sodoma ne Gomora. Luti ne famire ye baawona. Kubanga Mukama yabasomosa. Abantu nga bafa COVID tojja kufa COVID. Nga COVID akunta ng'ebizibu biyita tebijja kutuukako mu linnya lya Yesu. Kitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina.
Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Sigadde nze SP Asimuwire. I sign out.